Oluvannyuma lw'ekitongole ekikola ku bigezo ekya Uganda National Examinations Board okufulumya alipoota eraga nti abasomesa abaakamaliza okutendekebwa ebitundu 61 ku buli 100 tebatuukana na mutindo. Omukugu mu byenjigiriza Fajil Mande avumiridde ensomesa n'enteekateeka y'ebyenjigiriza mu ggwanga gy'agambye nti yeetalina mulamwa era nga yeeviirako okubeera n'abasomesa ab'ekibogwe bwe batyo. Manda akikkaatiriza nti engeri abasomesa gye batendekebwamu si ya kutegeera bye baba basomesa wabula ya kukwata bukusu ebiba bisomeseddwa era nga y'engeri yokka gye balina okusomesa bye baba basomesa. So omwana ava mu senior 4 najja mu ttendekero. Kakali okujjago ng'ettendekero likoze omulimu gw'amaanyi nnyo okuvuunuka oba okwaŋŋanga obuzibu bwa National Curriculum Development Center bwe baazuula. Omwana ajja kuyita mu buyisi myaka gye 2 bamutendesa busomesa afulume ng'ebintu biri UNEB bye agunde NCDC bye yayogera nga mwe muli n'okubala oba ekibalo mwe muli n'okusoma n'okutegeera mwe muli n'okucommunicatinga oba okwogera n'omatiza omuntu nga tebabimanyi omwana n'ayingira mu ttendekero era bw'afuluma. So n'olwekyo tekineewunyisiza nnyo nti omwana omusomesa ono alemererwa okukola okubala oba alemererwa okutegeera oba okuwandiika oluzungu n'okulusoma n'okulutegeera tekineewunyisa. Ono era alambuludde nti ekizibu si kya kaakati wabula kizze kirabibwa mu kunoonyereza okuzze kubaawo nga kulaga nti omwana amaze siniya ey'okuna tasobola kweyogerako ng'era n'ebisookerwako mu masomo agamu tabimanyi wabula Mande yennyamidde nti wadde nga gubadde gutyo Minisitule y'ebyenjigiriza terina kyekoze kukyusa mbeera. Minisitule y'ebyenjigiriza yennyini erina okussaawo emisomo okutendeka abasomesa bano nga bali mu field bali ku mirimu. Then mu matendekero mwennyini abasomesa abatendeka mu matendekero balina okutendekebwa mu bintu bino UNEB byeyogeddeko ne mu bintu ebirala. Minisitule erina okumanya nti mu matendekero gano erina okubaayo program oba ebikolebwa ebinaalongoosa omwana ono afulume. Ku nsonga y'abazadde okwesuulirayo gwa Nagamba okusomesa abaana baabwe, Manda ategeezezza nti kyekiseera abazadde batuukirize obuvunaanyizibwa bwabwe baleme kulekera abasomesa omugugu omunene. Nawe omuzadde bw'obanga okizudde bw'oba olina obusobozi yambako. Omusomesa bakugambye bw'atalina buki si bonna naye abasinga tebalina busobozi obwo. Kakati gwe ng'omuzadde okoze eki? Bw'oba okirinako obusobozi yigiriza omwana wo okusoma. Bw'oba okirinako obusobozi yigiriza omwana wo omwongere ku kibalo oba mufune omuntu anaamuyamba muguli ebitabo ebinaamuyamba oyambe ku musomesa oli omunafu. Yakulira akakiiko akavunaanyizibwa ku byenjigiriza mu Paalamenti Nakayenze Koni agambye nti yadde nga guli gutyo abaakola okunoonyereza balabika nti balina ensonga ze baabuusa amaaso nga bagezesa abasomesa bano ekyaleetera ebyava mu kunoonyereza okulaga nti abasomesa tebatuukana na mutindo. Era ddala ndi mwennyamivu nnyo okulaba nti report yafulumiza nti 8 buli ku 100 ekyabasomesa tebasobola kugamba nti kubala oba okusoma. Kibi nnyo nga bwenkomeza naye kyagala ne tunoonyereza kyekireeta ekyo naye nga ddala kituufu omusomesa osobola okufuluma n'ofuluma n'osomesa naye nga tetusobola kubalako ekibalo ekiri simpo. Alipoota eno eyakolebwa mu masomero agasomesa abasomesa 54 yalaga nti abasomesa ebitundu 21 ku buli 100 bokka be basobola okusomesa essomo ly'okubala kw'abo abaali bamaliriza okusoma kwabwe naye nga tebannafuna mirimu. Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.